TukakasseMulwali tukulamusizzaako nti gye baleka emirimu gy'otuusaako engalo naye ng'olunaku olwaleero tukeddeko mu katale k'e Nansana nga tugenda kunyumyamuko n'abantu b'e Nansana naye ng'omulamwa gw'olwaleero guli nti ddala kituufu ab'omu katale beeroga. Lydia nga bulijjo nkoze ne Emerson ku kamera tugendagenda mpola nga tunyumyamuko n'abantu nga batunyumiza ddala kituufu oba si kituufu. Awo wennyini njagala tutandikirawo tulina omukyala gwe tusanze njagala tumubuuzeeko ate tweyongereyo. LMTV. Amina. Tutunuleko eno ndowooza bwe tuti. Oli bulungi. Ndi bulungi nnyo. Gyebaleko. Kale naye mugyebale. Okola biki wano? Tunda watermelon nanansi. Tunda watermelon na nanansi. Omulimu guno gumazeemu bbanga ki? Mazemu emyaka giringa 25. Emyaka 25 ngo ogufunyemu birungi kina bibiki? Guzimbyemu abaana basomeddemu nkoleddemu birungi bingi mu butuufu. Watermelon. Omulabi wa LMTV ali eyo munkakasizzemulwali nti watermelon osobola zikolamu ekirungi. Watermelon mulimu sente nnyingi oba omulimu gwo ogwagadde gulimu ebintu bingi kati watermelon bw'oba ogiraba butuufu enkoledde ebintu bingi sisobola kwegomba mulimu mulala kubanga byenkozemu bingi nzemu poloti nzimbyemu nsomesezza abaana. Osomesezza abaana ng'oli mu watermelon. Era n'amaka nsuubira n'okuzimba emizigo gy'abapangisa mu mwaka guno gwennyini. Abaana abali eyo nga tebaagala kukola nga balowooza kubakolerera nakubawa nga bw'omugamba okujja okutunda watermelon nga yatuula yunivasite nga takkiriza omuwa akalowoozo ki kayinza okukola? Oyinza okubeera nga wasoma ng'agamba nti natikirwa n'agamba nti naalinda omulimu naye ate guno omulimu gufuna buli lunaku. Buli lunaku w'olindira omusaala nti noba ogenda ofuna emitwalo 5 bakakadde mu mwezi nze mba nfunye ssente ezisingawo. Bafunye ssente ezisingawo kubanga ezo ssente zinkoledde ebintu bingi. Olunaku oba obwiki bwe nfunamu emitwalo gyange 2 oba 3 amagoba kitegeeza mba nsinga eyasomawo ku yunivasite. Omulamwa gw'olwaleero batugamba ab'omu katale mweroga n'ebintu ebiddiridde ekintu ekyo kituufu? Ekola ki? Nti mweroga n'ebintu ebiddiridde ebirala bye tutamanyi ebiri background. Ebyo bibaawo naife ng'ababalokole tetukikuliriza bwe tutyo nze nalokoka teri ddogo. Mukikola mutya kuba siggo weka atunda watermelon abantu bangi mu katale buli omu atunda watermelon buli omu atunda nga by'otunda gw'okutunda nawe bakasitoma ne bakwettana. Bakasitoma keya asoba nga olina keya ate n'okulaga omukwano eri bakasitoma. Okulaga omukwano eri bakasitoma. Amannya gaffe twerekereze mukwano. Amannya gange bampitandikesa Eva mbeera Nansana we nazimba wano wennyini. Tweyanziza nnyo okwogerako naawe naye nga tweyongerayo mpola nengera Lassa ali mu kutunda ngoye ngenda kunyumyako naye. LMTV. Nga tweyongerayo mpola tusanze omukulu twagala tunyumyemuko naye ng'obulamwa gw'olwaleero teweerabira batugamba nti abantu b'omu butale beeroga leero twagala tumanye baddala abantu b'omu butale beeroga naye nga tusisinkanye omukulu olwaleero njagala nyumyeko naye tuwayeemu 1 2 nga tweyongerayo saba nkulamusizza. Kale nnyawe nawe nkulamusizza. Amannya gaffe? Isaac Mudde. Isaac Mudde. Okola biki Isaac Mudde? Ntunda ngoye z'abaana. Otunda ngoye z'abaana. Isaac ndabikira ng'omwana omuto nimbye. Ni muntu mukulu akubagonda bulabi bw'otyo. Katonda nsonyiwe. Omulimu gw'engoye guno ogumazeemu bbanga ki? Mazeemu emyaka nga 2. Ogumazeemu emyaka nga 2 biki by'ogwenyumirizaamu? Ngwenyumirizaamu kubanga nsobodde okugulawo kapoloti akatini niwadde era mmanyi n'ennyumba nja kuzimba. N'ennyumba ojja kuzimba. Bibi ki by'ogufunyamu n'ogamba eno challenge gye ndasanga mu guno omulimu wallahi siri gyerabira. Engoye zisala. Engoye zisala batugamba engoye tezifunda zisala zitya? Engoye zisala kuba osayini bw'otesobola okutwalirako emitwalo nga 2. Emitwalo nga 2. Omulabi wa LMTV munkakasizzemulwali nti omuntu asobola okujja n'atunda engoye n'azigulamu ekyamaanyi. Omuntu asobola okujja n'atunda engoye kubanga osobola osuubula olugoye n'olusuuba nusu 1,000 naye n'olutunda 2,000 nga ate tewali wadde. Naye nga mutukuba nnyo. Nawe oba olina ofuna kujjukira ozisuubula nusu 1,000 ate era essaawa etuuka n'ozissa ebbeeyi. Essaawa bw'etuuka n'ozissa ebbeeyi. Okay, omulamwa gw'olwaleero batugamba nti abantu abakolera mu buno obutale mbu mweroga n'ebintu ebiddiridde ekintu ekyo kituufu? Ekyo ekintu sikirabangako wange just nkiwulira mu bantu balala. Nga bagamba batya tukakase? Abantu bagamba simanya oli ajja n'amalusu n'awanda ku mudaala gy'abanne naye nze sikirabangako wange. Ndako katini ajja n'amalusu n'awanda ku mudaala gw'abanne nga sigugwe. Tinno baloga weebate naye nze sikirabangako we watali wange. Okakasa? Kakasa kubanga mbiwulira mu banneyiba. Obiwulira mu banneyiba. Gwe kyanjawulo ki ekiwoyo kutteko ogamba nti gwe tebasobola kukuloga na kukola kintu kyo?
nze buli muntu mukwano gwange. Buli muntu mukwano gwo. Anti batugamba mikwano mwe muva ababiri. Nze jange ngikwata bulungi oba ginaafuuka emibi naye nze jange mbadde nkyagikutte bulungi. Wadde okyagikutte bulungi nga tonnagifunamu buzibu. Awo wennyini tumirayo omu babiri nkwerekereze. Ntumira maama wange kubanga yanjigiriza bizinesi. Ntumira ne jjajjange kubanga yampeererako nga mama wange tannafuna ssente. Wakoma mu kyakumeka? Nakoma mu siniya 2. Mu siniya 2. Ebyokusoma wabivaako otya nga ndaba okyali? Nze nsuubira okuddayo. Olw'oddayo otandikira mu kirasi? Era gye nakomamu. Gye wakomamu. Twogerereyo obugambo bw'oluzungu kamu bubiri nkute. I wish everyone in primary 7 success because I have there my sister. Oh my God, omwana ayogera oluzungu nawe ne weewuunya. Ate oyo sijja kweyongerayo ye mutadde tugenda kweyongerayo mpola nga tunyumyako n'abalala nabo baagala okunyumyako ko naffe bagabane omulamwa gwaffe ogwaleero. LMTV. Mpola nkujukiza nti subscribinga, likinga era commentinga ku LMTV naye nga bannaffe aba King Montage Uganda be bateekamu akasente. Salamu busazo ojja kulengera aba King Montage Uganda. Lydia bettinga bulijjo olwaleero ntambuliddeko Nansana njagala nyumyemuko n'abantu b'e Nansana ku Kaalamatendo. Batugamba omulamwa gw'olwaleero batugamba nti abakatale be bakyasinza okweroga. Njagala nyumyeko n'abantu b'e Nansana batubuulire bakisanze batya biki ebifeeno. Oli otya taata? Tuli nnyo sibeeto Gye baleko kale nnyo naye mujjeeko katutunuleko eno batulabe. Oli bulungi? Ndi bulungi. Omulimu gw'engoye guno ogumazemu bbanga ki? Bbanga ddene ku myaka nga 3. Myaka nga 3. Amannya gaffe? Bampita Goloba Charles. Goloba Charles. Omulimu gw'engoye guno biki by'ogufunyemu na bibi ki by'ogufunyemu? Omulimu gw'engoye tugufunyemu gutuyambye nti abaana tubaweera ne basoma obulamu si bubi. Abaana mubaweerera ne basoma. Omulamwa gw'olwaleero batugamba nti abantu b'omu katale mweroga kwe mutadde n'emize emirala emiyitirivu temwagalira ddala bannammwe abapya abazze mu katale okukola bw'omulaba ng'atunze olugoye ng'onyiiga nnyo. Kiyinzika okubeera nga oba kituufu naye simanyi kubanga nze ndi mulokole. Kati sikkiriza nti nze tewali asobola kundoga kubanga Katonda yabampadde omukisa. Yes, naye abalala bayinza okuba nga mbiwulira nga bwebito bwe biri naye nze nzikiriza mu Mukama Katonda. Batugambye nti nayiba waali eri emabega go wa musengule yali atunda engoye. Mbeera omanyi ebintu bino ebyakatale ne bizinesi zonna zirimu enkola. Bulimu enkola nga sente ozikwata otya, ebintu obibala otya. So naye nga si kumusengula waali lwakuba leero takoze bukozi. Lwakuba leero takoze bukozi. Omwana ngambye oyo omuzayi gw'olagako muzibu nnyo naye ngaawo wennyini nkusaba otumireyo omu babiri nkwerekereze neeyongereyo. Yes, okusooka ntumira mukyala wange Juliet Goloba. Nange mukyala Juliet Goloba bakutumidde nze simanyi nakumanya tatanga oyina laavu. Mwagala nnyo n'ab'ekyaki yaffe House of Restoration Church Nansana Uganda. Oli musiraamu oli mukatuli ki oli mulokole? Era ndi musumba. Oli mulokole era oli musumba Yesu yeebaze. Amina. Awo wennyini sigenda kweyongerayo naawe kankwerekereze nyumyeko n'abalala. LMTV. Lydia nga bulijjo leero nagambye nakoledde mu katale k'e Nansana ku Kaalamatendo. Eno batugambye yeewasinga emize emibi okweroga, obukyayi, obutayagaliza buli kimu kiri mu katale k'e Nansana. Naye nga leero nzize mpayeemuko nabo 1, 2, 3 nga batunyumizaamu ddala bituufu nsanze omukyala. Yalabye akedde kutuuti naye tugendera awo. Oli otya? Kyagwa bulungi. Omulabi wa LMTV ali eyo. Pulogulaamu y'olwaleero oba omulamwa gw'olwaleero guli nti abakyala b'omu katale mususse okweroga n'okusengula kanamanga naye lwaki wasengula Yasengulako nimba we. si bituufu. Omwana ngambyeyo omukyala gw'olagako oyo ng'asengudde bantu mu katale. Yakasengula nga 5. Abantu b'akatale mweroga n'emize emirala wandikama obaloga bakasitoma ate olaba nange ondoze ne bakutwala naye ngaegundi y'obulogo ogimaze ngambye oba ologa
TukakasseMulwali wali TukakasseMulwali obaddala balongo basi balongo mukama yamanyi baleke beeroge tuli bayitako ffe nga tugenda baroga ba customer baroga ba customer nenga nyini njagala tweyongerayo mpolampola n'okukyera kamwerekereze kubanga ekintu akirinaku omukono mulabye Lydia nenga teweerabira abakimontage Uganda be batuteekamu akasente basangibwa awo ennakulabye tukupako flexi oba obaagala saliraawo mpolampola mutaala oyambuke ojja kubanga obalaba bakwata emikolo photoshoot mama okwanjirako watukola bulungi wadde tugenda kuwa abaana abakwata obulungi omukolo bakola bulungi emikolo oyagala kukyala oyagala kwanjula oyagala ki bafudde ku surprise nga mwagalwawo wekwata batulumutegeganda Lydia nga bulijjo nkoze ne Emerson kamera LMTV nagambye twakoledde mu katale k'ennansa n'oluganda sinza omuganda ennyo mu nnyimba ezijjako masikijjakuna twakoledde mu katale k'ennansana nyumyako ko n'abantu b'ennansana omulamu ogw'olwaleero guli nti abantu b'ennansana be basinga akatale k'ennansana be basinga okwesenga buli kimu kiri mu katale k'ennansana olwaleero kyekindeese nyumyako n'abantu b'ennansana mpola mpola kimu bibiri bisatu bisikanye omwami atunda akambondo ma baana kwatibwa ekitaleekataasa mukataata wasa abitegeera emmere yange olwaleero batugamba abantu b'ennansana mu katale k'ennansana mwabasinza okweroga buli kimu yemmwe mwabasengula banna mwe temwalira ddala muntu yenna kukunga mu katale kanomuka lwaki waloga naye ebintuno birinamu omukono kikisoboka ngoyogera oli mugumu
Yongera mbolo linga atayagala kugamba. Baba. Oyogera banda. Ogina sibula lumwe. Anti kati kyakamwe gwe mwawa mwalonda bubi mulondo obulungi. Empeereza teriiko ebyo betulonda si be bakola kozi ani abafuga mu Nansana? Twalonda Wakayima naye yafunye ebizibu. Ate bizibu ki bitugambe nabyo tubitegeere tuveewo lumu. Biri mu kkooti tebikkirizibwa kwogerwa. Gwe kyoba omanya poliisi tugirinako distance. Kyonna kigenze mu kkooti tebakyogerako. Awo nyini tumira ku mukyala nze nkwerekereze nga lwaki tuba tusulawo wano. Ntumira Aisha Nannyanzi yebale kunfumbira. Bannange omukyala ne batwogera amanya tuwuliranga omuntu oba omulina mu ttaano obugambo bw'oluzungu 3 bunankuleke. Yebale kufaayo era ndi mumativu n'empeereza. Nzikiriza kuba nafumba dda nyongera ekisanja. Ekisanja kyakubaawo singa naye akinyongera. Gwe alina okimwongera kubanga akulazeeko nti ngeri bbiri nsobola okimwongera ng'ate yayagala kyongera kuba kaddaama. Naye kale nze mbabuulirwa n'omusajja tuyinza musulako awo wennyini saagala kulabika nga nsukawo omutonzi atakuuma mpeera abankumire tusinkana nate olunaku olw'enkya eyo yennyini mu kataleko Lydia nga bulijjo nkoza ne Emerson ku kamera netewerabira aba King Montage Uganda be bakutuusako ekifaananyi ekirungi oyagala photoshoot oyagala kukwatira mukolo oyagala surprise nga mwagalwawo weekwate aba King Montage Uganda basangibwawo nankulabye ku bitala tosalamu ebitala wepa oba oli kuba King Montage Uganda kanzikirize mberekereze si mu bubi naye mbadde nkya abanyumirwa abantu b'e Nansana tusinkana ate nate olunaku olw'enkya mweraba. LMTV.